nali nga nkyasomera mu senior 5 waliyo stream eya arts class nga bagiyita nga abaana tugiyita HIV. It was H4 anti bakolanga numerals H I then V. IV is 4. Kandi kanve naye nzijukira twalina omusomesa yali wa mathematics. Kati ng'oli tugamba nakizula kati terwali lugezigezi. Kati waba yakusomesa n'akusanga ku compound ya premises z'essomero ng'olina omuntu yenna nga wa arts class akuba mu class ye. Genda oli gy'onyumya nabo. Genda tolina bw'onooyita subject yange nga obobeera nabo. Nga tugamba alina olugezigezi tasobola tulondera mikwano tasobola kukola ki naye nga tumumanyi. Agamba tambula wekka oba tambula n'abali mu layini yo. Alina bwe yakiyitanga. Ab'ebirooto byo. Kati nga bw'olaba ebirooto byo yes. N'abali mu birooto byo. Kati nalina mukwano gwange ng'ali mu H4. Yali mukwano gwange. H4 kati nekitegeera mwali magiwandika mu Roman. Anti era baziwandikanga mu Roman kubanga stream zaali nnyingi. S5 nga bana balinga 6. So kati nga H4 yali mu stream ya 4. Era olabika eri HIV. Era nga ekizibu ekyali mu katika musimanyi bakikyali USDA. Nga baba grading amagezi buli lwo points always reducing ogenda mu streams west paka kwesembayo. Kati naye nga mukwano gwange eyo gyali. Kuva ku 1 H1 paka ku 4. So mukwano gwange gye yali ngali. Nangoba mu class week number. Wadde onyumya n'oli wa. Yansanze naye nga tutambula nambuza mu nyumya ki. Nambuza okola subject. Kuba mwe temuli mu business temuli. Yatuyimiriza mu compound. Nagamba gwani nemubulira amanya. Nti Susan nagamba oli mu class yange nti nambuza okola combination challenge mbulya. Aton onambuza yali tamumanyi. Nambuza okola combination ki. Nambulya nagatodda mu class yange. Nabuza ono mu stream ki. Fonagama jenjagala okusanga. Nali suspended 1 week nengena nenjogera ne headmaster bisere bali mita Dalton Segawa. Nga mu mayinja ge musomero okujjako okuba musomesa mwe aliki. Principles ze just zezo zali principles ze nenjogera ne headmaster ne munyonyola biki nagamba bwaba kyayagala kyoba okola. So ne bamuyita ne mwetondera ne mugamba ngamba togenda kuddamu. Nimga sigenda kuddamu sigenda funa muntu yenna mukwano gwange ava ali mu H2 anti H1 mwabangamu bana abakola megi aba economics. Kati saina stream kubanga ebiseyo nali senior 5 first term nali nkola PCB math kati nga siri mu H ne M. So science class yali ndala. So nga sina stream je ndi mu science class. Mwetwali na H. Afe twalina class M. Kati ne mga sigenda kuddamu funa ki mukwano okuva mu H1 H2 H3 ngo ino endagano ino gimukolera maaso awo. Baleme kuyingizamu bintu birala. Yenga agamba tosobola kumala budde mu kkubo mu compound nga munyumya agamba bwe mba munyumya kimu bibiri mulina okubanga munyumya ku subject ye. Ekiregeza abaana bagikolanga bulungi. Era mubaamu abagwa naye nga ogiyita lwampaka. Ogiyita lwampaka. Talina buzibu oba osomagira mu kiraasi gwe somagira ku Friday aleete pepa ogigwe. Kati ekibonerezo ayinza obutakuba n'akususpendinga. Kati okususpendinga ate omisinzira classes endala. So naye ng'ekintu kye yatuteekamu kyali the power of association. Bagenda ku-influencinga, bagenda kuleetera okusalawo, naye ne performance yo mu subject gye batakola ejja kukakkana. Yes. So nga okiraba nti omuntu yenna bw'ogenda okitegeera okula kubanga nzijukira ne bwe nakyusa combination omusomesa yankwasa mwana best performer mu subject ye. Nangamba tandika beera wa mukwano ne Susan Nakawuki. Ebiseera yali honorable kati. Akyali. Honorable. Always honorable. Nakoma okumanya obanga ye mwana yali atusinga kye bayita economics. Oku beatinga Nakawuki Susan si kyangu. Omusomesa n'akuwa amagezi n'agandi kokyusiza combination. Naga agenda oyo making sure ofuuka mukwano gwe. Kati ng'olina okukola buli kimu oba onoomwoleza uniform oba onoomufulira akawunga omweguleko naye nga kye bakulaga buli lw'onoobeera n'omuntu apasuulira ky'opasuulira matters. It either pushes you forward or backward. Ogenda kunywa
kigenda kunywa omuntu ono agenda kunywa atalina mbalayo. Bulijjo okoma okuba nga ofellowshippinga n'abantu abali ku mboozi za Mukama okula. Era ekikuzizza abaana ababeera ku lusegere lw'abasajja ba Katonda mboozi ezo. Mboozi.